po jako akawuwo tuzikija paka kalima meya akolagana ne government enkwe Juma Mukasa. Okuva olunaku lw'eggulo abatuuze mu ggombolola y'e Katabi ne Kajjansi tebanaddamu kwebaka kutulo olw'ebibaluwa ebyatandise okubasuulirwa nga bibalabula okubatta. Mulowooza nti tuli Masaka wokka ne wano twayingidde mwe tuli tulabula abantu tujja nju ku nju. Bano kuli Kajjansi, Mpala n'ebyalo ebisoba mu 10 n'olwaleero bakedde kusattira olw'ebibaluwa okweyongera okusuulibwa mu kitundu kyabwe. Ate saidi endala naye waliwo ekipapula kye bawandiise ate ne bateekamu ne RDC waffe Ajinjuki. Tuna ebibaluwa bibiri binaakalaba naye kisoboka okuba nga waliwo ebirala bye tutannatuukako naye sofa twakalaba ebipapula bibiri batimbye ku mitinga. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo kino Albert Mugambwa annyonnyodde embeera gye balimu okuva batandise okulaba ku bibaluwa bino era nga wano wasinzidde n'asaba obukuumi okuva eri gavumenti. Naye tusaba buyambi na bukuumi kubanga tuli beeraliikirivu ebintu bino bijja bisuulibwa oluusi abantu ne balaba nti tebabissaamu tebabiteekamu mutima nti bisoboka. So twetaaga nnyo obukuumi era tusaba gavumenti etuyambe ate banoonyereze ku bantu abakola ebintu bwe biti kuba tubamanyi naye poliisi bwejja nekola okunoonyereza kubanga emikono gino basobola okumanya baani abawandiika ebipapula bino. Gwe batadde ku lukalala luno kuliko n'abamu ku bali ku lukiiko lw'ekyalo kino okuli defense ko n'abalala. Bawandiiseeko abamu si ba kitundu kyange naye nga mbamanyi waliwo ab'okubayita waliwo ab'ekitubulu waliwo n'ab'ennamulanda naye ku kitundu kyange kuliko omu wa poliisi gwendabyeko gwe bayita Abuloolo ayo ye omutuuze wange ng'ate musirikale wa poliisi. Wano meya w'e Katabi Karema Ronald ng'ono erinnya lye lisangiddwa kumpi ku buli kibaluwa ekyasuuliddwa mu ggombolola eno ayise olukiiko lw'ebyokwerinda bukubirire nga luno terukkiriziddwamu bannamawulire ne bateesa ku nsonga ez'enjawulo. Oluvannyuma ono atunnyonnyodde bw'ati ku nsonga eno. Abantu bano abakola ebisabu ebyo n'embeera ey'okukyalo nga tuyita mu kye tuyita households bagenda kubeera registered kikukakasako gwe nannyini maka okuli abantu bameka okukuuma. Ye osi wa poliisi Entebbe ategeezezza nti bali bulindaala okulaba nga benganga omulabe era n'asaba abatuuze okubeera obulindaala. We of course promoting, we are pushing a collective effort in fighting this crime. We are advising the public, especially the people who are around these areas, affected areas, to team up, come up with what we call neighborhood watch schemes. We have what we call, we have also advised the LCs to come up with vigilantes. Of course, vigilantes that understand the area operating. Kanyike Kevinize yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Naye kitwewuunyisizza nti up to now poliisi eyakubiddwa edda tennatuukawo naye senga bagiganye nti waliwo ajjeeni senga baatuuse edda